Yobu essula 16 okutuuka ku ya 20. Awo Yobu n'addamu n'ayogera nti, mpuliriza bingi ebiri bwe bityo, mwenna muli basanyusa abatagasa, ebigambo ebitaliimu binaakoma? Oba kiki ekikusosonkereza n'okwanukula n'oyanukula? Era nange nandiyinziza okwogera nga mmwe bwe mwogera, emmeeme yammwe singa ebadde mu kifo ky'emmeeme yange, nandiyinziza okutunga ebigambo okubanenya n'okubanyenyereza omutwe gwange. Naye nandibawadde amaanyi n'akamwa kange n'okusanyusa kw'emimwa gyange kwandikakkanyiza obuyinike bwammwe. Newankubadde nga njogera, obuyinike bwange tebunnakkakkana. Era newankubadde nga nzibikiriza mpumuzibwa ntya, naye kaakano ankooyezza n'ekibiina kyange kyonna okizisizza, era onkwatidde ddala ye mujulirwa gye ndi, n'obukovu bwange bungolokokerako bunnumiriza mu maaso gange. Antaagudde n'ekiruyi kye, anjigganyiza era annumidde obujugu, omulabe wange ankanulira amaaso. Banjasamidde akamwa kaabwe, bankubye empinga banswaza, bankuŋŋaanirako. Katonda angabula eri atatya Katonda, era ansuula mu mikono gy'ababi. Nali mpeeraweera n'anjassamu wakati, weewaawo yankwata mu nsingo n'antandagira okummenyamenya, era ansimbye okuba ssabbaawa ye. Abalasi be banzingiza enjuyi zonna, ayassaamu ensingo zange so tasonyiwa. Afuuka omususa gwange ku ttaka, agenda yeeyongera okummenyamenya. Anfubutukirako ng'omuzira, ntunze ebibukutu ku ddiba lyange, era ntadde ejjembe lyange mu nfuufu. Amaaso gange goonoonese olw'okukaaba amaziga, ne ku bikoowe byange kuliko ekisiikirize ky'okufa. Newankubadde nga temuli kyejo mu ngalo zange, n'okusaba kwange kulongoofu. Ayi ensi, tobikka ku musaayi gwange, n'okukaaba kwange kuleme okubaako we kuliwummulira. Ne kaakano laba, omujulirwa wange ali mu ggulu, n'omuyima wange ali waggulu. Mikwano gyange banyooma, naye eriiso lyange lifuka amaziga eri Katonda. Azibire ensonga y'omuntu eri Katonda, n'ey'omwana w'omuntu eri munne, kubanga emyaka si mingi bwe girigwako, nditambula olugendo gye siriva okukomawo. Yobu essula 17. Omwoyo gwange gumalibwawo, ennaku zange ziwedde, entaana eneetekeddeteekedde. Mazima waliwo abakudaazi gye ndi, n'eriiso lyange libeera mu kusosonkereza kwabwe. Leeta nno akalulu, onneeyimirire gy'oli wekka. Waliwo ani anaakwatagana nange mu mukono? Kubanga okisiza omutima gwabwe obutategeera, kyonoova ng'olema okubagulumiza. Oyo aloopa mikwano gye okuba omuyigo, era n'amaaso g'abaana be galiggwaawo. Era anfudde ekigambo eky'obuwemu mu bantu, era nfuuse ekyenyinyalwa mu lwatu. Era n'eriiso lyange lizibye olw'okunakuwala, n'ebitundu byange byonna biri ng'ekisiikirize. Abantu ab'amazima banaakungubazanga ekyo, n'ataliiko musango aneegolokosanga ku oyo atatya Katonda. Era naye omutuukirivu anaakwatanga ekkubo lye, n'oyo alina emikono emirongoofu aneeyongerayongeranga okuba n'amaanyi. Naye mukomeewo mwenna, mujje nno, so siirabe muntu w'amagezi ku mmwe. Ennaku zange ziwedde, okuteesa kwange kukutuddwa, era n'okulowooza okw'omu mutima gwange. Bafuusa ekiro okuba omusana, omusana gulira n'ekizikiza, bwe boogera bwe batyo. Bwe nsuubira amagombe okuba ennyumba yange, oba nga neeyaliridde ekitanda kyange mu kizikiza, oba nga ŋŋambye okuvunda nti gwe kitange, n'envunyu nti gwe mmange era mwannyinaze, kale essuubi lyange liri ludda wa? N'essuubi lyange aliriraba ani? Lirikka mu bisiba eby'amagombe, okuwummula nga kumaze okubaawo omulundi gumu mu nfuufu. Yobu essula 18. Awo Birudadi Omusuuki n'addamu n'ayogera nti, mulituusa wa okutega ebigambo? Musooke okulowooza ne tulyoka twogera. Ekituyisa ensolo kiki, ne tufuuka abatali balongoofu mu maaso go? Ggwe eyeetaagula olw'obusungu, ensi erirekebwa ku lulwo.
oba olwazi luliggyibwa mu kifo kyalwo, weewaawo omumuli gw'omubi gunaazikirizibwanga, so n'olusasi olw'omuliro gwe terwakenga. Omumuli gunaabanga kizikiza mu weema ye, n'ettabaaza ye eri waggulu we eneezimizibwanga. Ebigere eby'amaanyi ge binaafundikirwanga, n'okuteesa kwe ye kunaamusuulanga, kubanga ebigere bye ye bimusudde mu kitimba era atambulira mu mutego. Ekyambika kinaamukwatanga ekisinziiro, n'akakunizo kanaamunywezanga. Akamasu kamukwekeddwa mu ttaka, n'ekigu kimukwekeddwa mu kkubo. Entiisa eneemukanga enjuyi zonna era eneemuyigganyanga ku bisinziiro bye. Amaanyi ge ganaalumwanga enjala, n'obuyinike bunaamubangako ng'asejjera. Bunaalyanga ebitundu by'omubiri gwe, weewaawo omubereberye w'okufa anaalyanga ebitundu bye. Anaasimbulwanga mu weema ye gye yeesiga, era anaaleetebwanga eri kabaka w'ebitiisa. Ekitali kikye n'akatono kinaabanga mu weema ye. Ekibiriiti kinaamansirwanga ku kifo mwe yabeeranga. Ekikolo kye kinaakaliranga ddala wansi, ne waggulu ettabi lye linaatemebwangawo. Ekijjukizo kye kinaabulanga ku nsi, so taabenga na linnya mu luguudo. Anaagoberwanga mu kizikiza okuva mu musana, era anaayigganyizibwanga okuva mu nsi. Taabenga na mwana newankubadde omuzzukulu mu bantu be, newankubadde omuntu yenna asigadde gye yabeeranga. Abanaddangawo baneewuunyanga olunaku lwe ng'abo abaasooka bwe baatiisibwa. Mazima ennyumba zatali mutuukirivu bwe zifaanana bwe zityo, era kino kye kifo ky'oyo atamanyi Katonda. Yobu essula 19. Awo Yobu n'addamu n'ayogera nti, mulituusawa okweraliikiriza emmeeme yange ne mummenyamenya n'ebigambo? Mwakanvumira emirundi 10, temukwatiddwa nsonyi okunzitoowerera, n'okukyama newankubadde nga nkyamye. Okukyama kwange kubeera nange mwene. Okwegulumiza oba nga munneegulumiza eri nze ne mundeetako ekivume kyange. Mutegeere nno nga Katonda ansudde mu nsonga yange era anzingizizza n'ekitimba kye. Laba njogerera waggulu olw'okujogebwa, naye ne siwulirwa. Ndagaana nfune obuyambi, naye sirina ntaasa. Azibye ekkubo lyange n'okuyinza ne siyinza kuyitamu, era atadde ekizikiza mu makubo gange. Anziyeeko ekitiibwa kyange era aggye engule ku mutwe gwange. Amenyeemenye enjuyi zonna, n'essuubi lyange alisimbudde ng'omuti, era abubuusizza obusungu bwe ku nze, era ampita omu ku balabe be gy'ali. Eggye lye litabaalira wamu, ne batuuma ekkubo lyabwe ku nze, ne basiisira okuzingiza eweema yange. Baganda bange abantadde wala, n'abo be mmanyi bafuukidde ddala nga be simanyi. Ab'ekika kyange baweddewo, ne mikwano gyange ennyo banneerabidde. Abo abaabeera mu nnyumba yange n'abazaana bange bampita mugenyi. Ndi munnaggwanga mu maaso gaabwe. Mpita omuddu wange n'atanjitaba, newankubadde nga mwegayirira n'akamwa kange. Omukka gwange mukazi wange tagumanyi, n'okwegayirira kwange abaana b'enda ya mmange tebakumanyi. Era n'abaana bato banyooma, bwe nnyimuka banjogerako obubi. Emikwano gyange bonna benteesa nabo bantamiddwa, n'abo be nayagalanga bakyuse okuba abalabe bange. Eggumba lyange lyegatta n'eddiba lyange n'omubiri gwange, era mponye n'eddiba ly'okumannyo gange. Munsaasire, si mmwe mikwano gyange, kubanga omukono gwa Katonda gunkomyeko. Kiki ekibanjiganyisa nga Katonda, so n'omubiri gwange tegubamala? Singa nno ebigambo byange biwandiikiddwa, singa biwandiikiddwa mu kitabo, singa byoleddwa ku lwazi n'ekkalamu ey'ekyuma n'ekisasi okumala emirembe gyonna, naye mmanyi nga omununuzi wange aba mulamu, era ku nkomerero ng'aliyimirira ku nsi. Era eddiba ly'omubiri gwange bwe lirimala okuzikirizibwa bwe lityo, naye mu mubiri gwange ndiraba Katonda. Gwe ndiraba nze mwene, n'amaaso gange gali mutunuulira so si mulala. Emmeeme yange emaliddwawo mu nda yange. Bwe munayogera nti nga tunaamuyigganya, so
kubanga ekikolo ky'ekigambo kirabise mu nze. Mutyenga ekitala, kubanga obusungu buleeta okubonereza kw'ekitala, mulyoke mumanye nga waliwo okusala omusango. Yobu essula 20. Awo Zofali omunnamaaso n'addamu n'ayogera nti, ebirowoozo byange kyebiva binziramu olw'okwanguyiriza okuli mu nze. Mpulidde okunenya okunswaza, omwoyo gw'okutegeera kwange ne gunziramu. Ekyo tokimanyi obwedda omuntu kasookedde ateekebwawo ku ttaka, ng'okuwangula kw'ababi kwakuggwawo mangu, era ng'essanyu ly'abatamanyi Katonda lya kiseera buseera? Obukulu bwe newankubadde nga bulinnya okutuuka mu ggulu, n'omutwe gwe gutuuka mu bire, naye anaabulanga emirembe gyonna ng'empitambi ye. Abo abaamulabanga banaayogeranga nti ali ludda wa? Anaavangawo ng'ekirooto so taalabikenga, weewaawo anaagoberwanga ddala ng'okwolesebwa okw'ekiro. Eriiso eryamulabanga terimulabenga nate, so n'ekifo kye tekimutunuulirenga nate. Abaana be baneegonzanga eri abaavu, n'emikono gye ginaakomyangawo obugagga bwe. Amagumba ge gajjudde obuvubuka bwe, naye bunaagalamiranga naye mu nfuufu. Obubi newankubadde nga buwoomera mu kamwa ke, newankubadde nga bukweka wansi w'olulimi lwe, newankubadde ng'abusonyiwa n'ataganya kubutta, naye ng'akyaguguba nabwo mu kamwa ke, naye emmere ye mu byenda bye efuuse bwe busagwa bw'embalasaasa mu nda ye. Yamira obugagga era anaabusesemanga nate, Katonda anaabuggyanga mu lubuto lwe. Anaanuunanga obusagwa bw'embalasaasa, olulimi lw'omusota lunaamuttanga. Taatunuulirenga migga, emigga egikulukuta egy'omubisi gw'enjuki n'omuzigo. Kye yateganira anaakizzanga, so taakimirenga, so taasanyukenga ng'ebintu bwe biri by'afunye. Kubanga yajooga abaavu n'abaleka, yaggyawo ennyumba olw'amaanyi, so taagizimbenga. Kubanga teyamanya kutereera mu nda ye, taawonyenga kintu ku ebyo by'asanyukira. Tewasigala kintu ky'atalya, omukisa gwe kye gunaavanga gulema okuba ogw'olubeerera. Mu lufulube lw'ebintu bye ebisukkirira anaalabanga ennaku, omukono gwa buli muntu aliko obuyinike gunaamutuukangako. Bw'aba ng'anaatera okukkusa olubuto lwe, Katonda anaamusuulangako ekiruyi kye ekingi era anaakitonnyesanga ku ye ng'alya. Anaddukanga ekyokulwanyisa eky'ekyuma, n'omutego ogw'ekikomo gunaamufumitanga, aguggyamu ne guva mu mubiri gwe. Weewaawo omumwa gwagwo ogumasamasa guva mu mususa gwe. Ebitiisa bimuliko. Ekizikiza kyonna kyaterekerwa ebibi eby'obugagga. Omuliro ogutakumibwa abantu gunaamwokyanga, gunaamalangawo ebyo ebisigadde mu weema ye. Eggulu linaabikkulanga ku butali butuukirivu bwe, n'ensi eneemugolokokerangako. Ekyengera eky'omu nnyumba ye kinaavangawo, ebintu bye binaabuliranga ku lunaku olw'obusungu bwe. Ogwo gwe mugabo gw'omuntu omubi oguva eri Katonda, n'obusika Katonda bwe yamuteekerawo.